Ekituufu kiri nti ezo ennaku tuzisomesezza ebbanga ddene era n'emirundi mingi, naye lwakuba nti omusomesa takoowa ate era teyeeganya, kubanga kwerabira kubaawo ate oluusi olw'ebibeera bitupampusa obudde ezzibi, abamu bayinza okuba nga tebabifuna mu budde. Ati ono yazzeemu n'abuuza n'agamba nti ennaku zo mu lulimi Oluganda ayagala kuzimusomesaako ne lwaki ziyitibwa zityo. Okusooka byonna, ennaku ez'olulimi Oluganda oba ennaku mu lulimi Oluganda, Luzungu ze muyita days of the week. Week ebeera Ddimansi. Ennaku zino tuziyita Enzingu. Ze zino Monday abeera Kazooba, Tuesday abeera Walumbe, Wednesday Mukasa, Thursday Kiwanuka, Friday Nagawonye, Saturday lwe lunaku lwetuyita olwawamunye, Sunday Wangu oba Wanga. Olunaku luno olwawamunye era olumu tuluyita Wammunyeenye. Oyo yali lubaale ow'edda ow'Emmunyeenye. Wangu lwe lw'Essande kubanga lunaku lwa Wanga era olumu tuluyita Wanga. Tusobola kuyita Wangu oba Wanga. Ne Kazooba lubaale wadda nnyo. Ennaku zino baazibbula mu balubaale. Walumbe oyo lubaale, Nagawonye oyo lubaale abaza emmere, lubaale abaza emmere. Nagawonye tumuyita Nagawonye omuzzi w'emmere, Nagawonye olwokutaano. Kiwanuka olwokuna, oyo naye lubaale, lubaale waladdu, Kiwanuka. So ennaku zino baazibbula mu lubaale, balubaale, kujjukira balubaale abedde ennyo mu Buganda. Kyekyo nno eyo y'ensonga eyatumisa amannya ago ge tulina ag'ennaku eza Ddimansi oba gye muyita wiiki. Weebale.